amanya dobozi bamte SMX representing straight out SMX media. Momo 19 ne Brian White musajja atusiya ali nebizibu nasembo kola story ya Brian White wiki eweddenga Human Rights Commission ya parliament fulumize ekiwandiko kibakuntumye baberenga bakwata Brian White ku misango giri ejoka basanya abaana ab'obuwala baga yo komiti atundemu nerabanga kitufu Brian White alina obusobozi teyagame mu Brian White yakikola komiti ya uteekayo negamba Brian White alina obusobozi obw'okubeera nga yatulugunya oba yakabasanya abaana ab'obuwala so yensonga ki eyo Human Rights Commission ya Parliament nefulumya ekiwandiiko ngegamba bakwate Brian White sinaddamu kutegeera oba Brian White bamukwata oba tebamukwata naye oluvannyuma lwa Momo 19 okubeera nga yateekayo post enene eyatuwaawaza n'agamba nze ndi single sirina agamba finally n'abeera nga ati breakings out between ye ne Dax Cartel post bulijjo taddangamu ku posting oluvannyuma lyateekayo mbu ndi single azeemu okupostinga maama ng'ataddeyo oluvubuka olulungi oluvubuka ludoni oluvubuka lu Brian White nga lwagaliza birthday mu bantu bonna abasoose okwagaliza Brian White birthday Momo 19 naye nga ne last year Brian White yakuza birthday ye tebapostinga ne last year munange nga tewaliwo bupost naye olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okupostinga mbu ali single ka post akaddiridde amusingle kabadde ka Brian White n'obugambo obugenderako bannanga happy birthday Brian White kati munange simanyi nsonga muntu eyakugambya ali single ne Brian White gwe tutamanyi mukyala we wadde nga tukimanyi bulungi Brian White alina omwana omu gwe mmanyi omuwala oba alina babiri naye nze manyi omu simanyi kale baana balina naye nze gwenkakasa waliwo omwana omuwala kaana kawala ye ali omu nze nga nze SMX gwe mmanyi ali omu saaga kumukolera ddamu naye nga tukimanyi bulungi wadde alina oyo omwana ow'obuwala naye nga ali single tabeera na maama na baby mama so kakati awo omuntu ali single eyataddeyo mbu nze ndi single n'omuntu gwe tumanyi Brian White mbu ye Eva abeera single besides emisango egimuliko gye bali mu kubeera nga bamuteekako oba gyali mu kubeera nga awennembeya najjo oba kyekyo ekigambo eky'Oluganda omwana ye asazeewo okubeera oluvannyuma lw'okubeera mbu ye yakitaddeyo mu public mbu ali single kati nno Brian White wesibe ebbiri mwana muwala ali single Momo 19 ate naawe oli single so ng'omuntu omukulu ebisigadde sigenda beera nga mbyogera sigambye munne ya Brian White ne Momo 19 edda nze just Brian White ali single Momo 19 ali single ate bami Momo 19 omu kubasoose okwagaliza Brian White happy birthday so tukwagaliza birungi byerere Brian White ku birthday ne Momo 19 nawe tukwagaliza birungi byerere katusuubire mbu gy'onoogenda binaabanga ebya Rwema Namakula nti wajja kufunayo amuza ate bannange nsaasidde bambi Dax Cartel kati imagine nga Momo 19 yakulumya bannange abanyerobozi sigadeze mu SMX obero yagade story yange nkoze bamika nsaba subscribing ano ko SMX media nkujukiza mu stories afa ano ko SMX media zibeera short ate nga tuzi converting obutakunywera nnyo data SMX I sign out.